Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda nate atuwadde omukisa olunaku olwaleero okubeera nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'amatendo mbiddiza Mukama. Twebaza Katonda olw'ekisa kye tetukyali balamu mu nsi eno ey'abalamu. Okugezesebwa kungi kwe tuyitamu mu nsi. Oluusi nga kufaanagana n'okwa Yobu kwe yayitamu. Naye ng'omubi akwagalako kintu kimu, obeere nga weegaana Mukama Katonda wo, obeere ng'odduka mu kifo mw'oli. Naye nkugamba omuyaga ne bwe gujja todduka. Omubi ne bw'aba ng'akuttira omwana wo, tova mu Katonda wo. Omubi ne bw'aba akuttira maama wo, tova mu Katonda wo. Kubanga Yobu teyava mu Katonda we. Yobu teyayawukana ne Katonda. Ate nga byonna byagenda, abaana be baagenda, ebyobugagga bye byonna, naye n'atuuka mu mbeera nga Sitaani amutadde mu kattu ng'ayagala kimu yeegaane Katonda we. Naye Yobu teyeegaana Katonda we. So nkugamba muganda wange, embeera yonna gy'oyitamu, okusomozebwa kwonna kw'oyitamu, okugezesebwa kwonna kw'oyitamu, ng'oli ku nsi eno ey'abalamu, suubira okugezesebwa. Suubira embeera okuyigganya, naddala nga tokwatagana na bintu bya Sitaani, naddala nga toli mu bintu by'amalogo, toli mu bintu bya kusinza zirubaale, zimisambwa biki. Suubira omulaba okuyigganya. Kubanga Katonda ajja kulaba nga gw'onywedde, naye ajja kuyitira mu kintu ky'osinga okwagala. Abeere ng'ayagala olabe ng'ova mu Katonda, naye nkusaba onywere. Embeera ne bw'ejja, sigala ng'okoola Katonda wo. Sigala ng'oyimiridde ne Mukama. Nti ne bwe kibanga mwana wo mulaba ng'agenda, sigala ng'oyita Katonda. Katonda ali wamu buli mu mbeera yonna. Yasobola okubeera ne Yobu mu mbeera yonna gye yayitamu. Yobu teyeegaana Katonda. Kati nkugamba muganda wange nti toweegaananga Katonda mu muyaga gwonna ogubaguze gy'oli. Tugenda tunuulira omusajja Yobu. Yobu byonna byagenda nga Sitaani alwana kimu Yobu ave mu maaso ga Katonda, abeere nga yeegaana Katonda, abeere nga yeemulugunya eri Katonda. Weewaawo embeera yayinza Yobu n'atuuka okukolimira olunaku lwe yazaalibwamu. Naye Yobu teyafulumya kigambo kivuma Katonda, teyava mu makubo ga Katonda. Tugenda tunuulira ekitabo kya Yobu essula esooka olunyiri 2 n'olwa21. Lugambye nti awo Yobu n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe, n'amwa omutwe n'avunnama ku ttaka n'asinza. Naye ekyawandiikibwa kino kiri mu Yobu nga Sitaani atuma abalaba okumugamba nti abaana bo bagenze, nze nsigaddewo nzekka, ebyobugagga byo biweddewo, ente ezo simanyi biki biweddewo. Naye gundi Yobu yayuza omunagiro gwe n'asiba omutwe gwe, n'amwa omutwe gwe n'avunnama wansi ku ttaka n'asinza Katonda. So muganda wange, ekintu kyonna nga kikuvuddeko, oba mwana wo, oba maama, oba muganda wo, oba bbaawo, sigala ng'ovunnama, sigala ng'osinza Katonda, sigala ng'oli mu maaso ga Katonda. Olunyiri olwa 21 lugambye nti n'ayogera nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi bwereere, era ndiddayo nga ndi bwereere. Mukama yawa era Mukama yaggyawo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mu bintu byonna nga bigenze, nga Yobu asigadde bwomu, nga Yobu asigadde bwereere, yasigala asinza Katonda, yasigala yeebaza Katonda. Naawe mu buli mbeera yonna gy'oyitamu, sigala nga weebaza Katonda, sigala ng'osigadde ne Mukama, kubanga omubi kyakwagaza kwawukana ne Katonda. Omubi kyakwagaza kulaba ng'ovudde mu maaso ga Katonda. Naye nkugamba nywera, nywera, Katonda ali wamu naawe. Yobu yasigala yeebaza erinnya lya Katonda, yasigala asinza Katonda mu bintu byonna nga bimuvuddeko. Ne mukazi we n'atuuka omugamba nti lwaki tofa? Okyanywezezza obutuukirivu bwo, lwaki teweegaana Katonda n'ofa? Naye nga mukazi we amugamba ekyo olw'okwagala okuggyawo endagaano eri gye baakola ne Yobu, nti omukazi anaavanga ku bbaawe nga bbaawe afudde.
kati omukazi ono yali ayagala Yobu yeegaane Katonda afe omukazi asobole okuddamu okufumbirwa omusajja omulala, naye Yobu yasigala anywezeza Katonda. Muganda wange, waliwo embeera mu famire zaffe nga tuli mu bantu abasinza emizimu, tuli mu bantu abasinza zirubaale, tuli mu bantu abaggala amasitaani, naye nga baagala kulaba nga naawe oddayo ovunamire sitaani oyo. Naye nkugamba nywera, omubi ne bwakunyiga atya, manya nti Katonda ali wamu naawe. Ekitabo ky'Abaleevi eky'Abaleevi 19 olunyiri lwa 31, Mukama agambye nti temukyukiranga abo abasinza abasamira emizimu, temukyukiranga abo abasamira emizimu newankubadde abalogo, temubanoonyanga okwonooneka olwabo, nti temubanoonyanga okwonooneka olwabo. Nze Mukama Katonda wammwe, Katonda waffe ali naffe. Embeera ne bwekunyiga etya muganda wange, tonoonya balogo. Embeera ne bwejja etya, tonoonya basamize. Sigala ng'onyweredde ku Katonda wo. Mukama mwesigwa. Buli lw'omanya nti oli mwana wa Katonda era ng'okola Katonda by'ayagala, nga tosinza mizimu, tosamira, togenda mu basawo, manya nti waliwo akaseera akagenda okujja gy'oli nga kakuyiganya. Omubi agenda kuyiganya nga ne bafamireyo bennyini be bakozesa omubi okuyiganya. Naye nkugamba muganda wange, tova ku Mukama. Sigala ng'onywedde, sigala nga weebaza Katonda, sigala ng'okoola Katonda mu mbeera yonna. Sigala ng'oweebaza Katonda. Katonda mwesigwa, ali wamu naawe. Ne buli kyenkya omubi n'atwala omwana wo, nkugamba sigala ne Katonda. Newe bukyenkya omubi n'akuggyako maama wo, sigala nga weebaza Katonda. Newe bukyenkya omubi n'atwala bizinensi zo, n'atwala omwami wo, sigala ng'osinza Katonda. Katonda mwesigwa. Embeera ezijja olw'okutugezesa, olw'okumanya tunywedde kyenkanawa. Katonda tumwesiga kyenkanawa. Okitegeera? Naye nkugamba, sigala nga weebaza Katonda, sigala ng'osinza Katonda, sigala ng'ovuunamira Katonda. Eddogo ne bwe lijja nga lingi, tonoonya mulogo ate, noonya Katonda. Kisingako okufiira mu mikono gya Katonda naye nga tofiiridde mu mikono gy'omulabe Sitaani. Kisingako okwavuwala ng'oli mu mikono gya Katonda okusinga okugaggawalira mu mikono gya Sitaani. Kubanga obugagga bw'onoonyeza mu Sitaani tebugenda kubeera bwa lubeerera, bugenda kukumalako emirembe. Ojja kwesanga ng'obugagga Sitaani bwakuwadde tebukuwadde mirembe, nga ne ssente zaakuwadde famire zo teziridde nako nga tezeeyagalidde mu ssente ezo, kubanga Sitaani takuwa na mirembe wabula akuwa ekintu ekigenda okumalako emirembe. So mbagamba baganda bange, embeera ne bw'ebeera yenkana etya, embeera ne bw'ebeera nga ngumu etya, sigala ng'osinza Katonda, sigala ng'oyimiridde ne Katonda, sigala nga ogulumidde mu Katonda, kubanga ffenna tuyita mu kugezesebwa. Tuyita mu kugezesebwa. Mbadde mu kugezesebwa naye ng'omubi ayagala alabo banziruka mu maaso ga Katonda. Naye nasigadde ngamba Mukama, kyonna ky'oleeta nja sigala nkusinza, nja sigala nkwebaza. Naye Katonda mwesigwa era yampanguzizza. So mbagamba baganda bange, omwana ono omulaba nga akuvaako mu ngalo zo, mugambe Mukama, kyonna ky'oleeta nja sigala nkwebaza, kyonna ky'oleeta nja kusigala nkusinza, kubanga kino ekindi mu ngalo zange gwe wakimpa. Katonda ye yatuwa ebintu bye tulaba, ye yatuwa bamaama. Omubi ne bw'abazze nga akutwalako maama wo, muganda wange sigala ng'ogamba Mukama, nja sigala nkuweereza, nja sigala nkusinza. Katonda mwesigwa, talemererwa. Ekintu ne bwe kiba kigenze ng'olaba maama wo bamutaddeyo mu ttaka, Katonda ajja kuwa obuvumu obugenda okuwanirira. Omubi ne bw'anaaba awangudde ng'akuggyeeko omwana wo, nkugamba Mukama ajja kuwanirira. Alina ekifo ekyekyama kyakwekamu abo abamenyese, Mukama ajja kukweka omwo. Katonda alina okubeerawo okwo okukuwaniriza. Nkusaba tova mu Katonda. Tova mu Katonda kubanga omubi anoonya baasuula.
omubi anoonya bajja mu maaso ga Katonda, omubi anoonya baawugula. Naye nkugamba nze omwaka guno nga gutandika nagamba Mukama nina bingi bye ngenda oyitamu, okugezesebwa kungi, naye mpa ekisa kigenda okunywereza mu maaso go. So mbagamba muganda wange, Katonda mwesigwa, ali wamu naawe mu mbeera yonna. Oba bizinensi ziweddewo, oba omwami waagenze, oba maama waagenze, oba baganda bo bagenze nga ku nsi osigadde bw'omu, manya nti toli wekka. Katonda ali wamu naawe. Bayibuli egamba nti kubanga mmange ne kitange bandese, naye Mukama ananjijanjabanga. Katonda waali mu buli mbeera yonna. Katonda waali. Sigala ng'osigalidde ku Katonda, sigala ng'onywezezza Katonda, kubanga Mukama mwesigwa. Mukama abampeera omukisa, asigale ng'abanywezezza mu muyaga omungi, kubanga Yesu yatugamba nti mu nsi muli ennaku, naye mugume kubanga mpangudde ensi. Yesu yawangula era yalaba ennaku eri mu nsi, n'atugamba mugume. Muganda wange olina kuguma mu buli mbeera gy'olimu. Ne woba olaba nga byokola tebijja, tonoonya mulogo, tonoonya musamize, sigala ng'onoonya Katonda, kubanga waali Mukama, waali. Mukama abampeera omukisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere nange nammwe yonna gye muli emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abampeera omukisa, abayise mu buli mu muyaga gwonna ogujja, mu buli mayengo gonna agajja. Mukama abanyweze, musigale nga munoonya Katonda, temukyukira eri basamize, temukyukira eri balogo, wabula munoonya Katonda. Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo, nsigadde nze Joanna. Musubscribinge tumanye Katonda kye kyatugamba. Mbaagala nnyo mwenna abangoberera. Mukama abawe omukisa. I love you all in Jesus' name.